Ssaabasajja tuvuganye essanyu olw'okusiima ojagulize wamu n'Obuganda amazaalibwa ago ag'ensanvu wano ku lusozi Lubaga. Lubaga lwalyafaayo mu Bwakabaka bwa Buganda ne mu ddiini. Buganda nalyo linnya lya Kabaka litegeeza bumu. Waliwo amalala agagendera okwo mangi ddala. Empagi Sserugattika, Ssaabataka ne nannyini nsi. Kabaka w'atali Obuganda tebubaawo. Yafuye Abaganda atandikira ku Bwakabaka. Eky'omukisa omulungi Obwakabaka Abaganda bubali mu musaayi. Buli lwe tukuŋŋaanira ku Ssaabasajja tuba twenyumiririza ku kubeera Abaganda n'okunyweza obumu. Obuganda bussaamu Katonda ekitiibwa n'okumwebaza olw'okuwangaaza Ssaabasajja emyaka 7. Ani yali amanyi abakyamu nga baayogera? Katonda tumwebaza okubasirisa. Katonda waffe yeebazibwe agulumizibwe. Twongere okuwonga n'okujaganya. Katonda awangaaze Ssaabasajja. Ssemanda antumye okubeebaza mwenna abantu ba Buganda n'abantu ba Uganda. Antumye okubeebaza olw'okumusabiranga ebbanga lyonna, naye okusinga ebiseera eby'okusoomooza yazzaayitamu. Essaala zammwe zimuyambye okubitebuka ng'erinnya lye bwe liri Mutebi. Naye nga twandisobodde okuleeta n'emirala mingi ne tugijjayo mu kujakuza emyaka 7. Naye ndowooza ebintu ebirala Kabaka byatutuusizaako waweereza gino emyaka kakasa mwenna mubiraba, era twebaza Katonda amusobozesezza okukola ebyo byakakola. Emyaka 7 gya kitiibwa. Omuntu waweereza emyaka egyo alabibwa nga atuukiridde mu bumanyirivu n'okutegeera embeera eziba zimwetoolodde. Ku myaka egyo kizibu omuntu okuba nga ajja kusanga ebintu ebimukanga byaba talabangako oba byatawulirangako. Naye ne bwe bijja nga bipya, omuntu ku myaka egyo olw'obumanyirivu bw'aba nabwo aba asobola okubivuunuka ate era mu ngeri ey'ekitiibwa. Mu myaka 7 Kabaka abamuweereza babadde bangi mu bitongole eby'enjawulo. Mu abo abaddemu n'abamuweereza obulungi n'obwesigwa. Naye oba oli awo n'ababaddeko akabuuza nabo babaddeyo. Abakulembeze ab'emitendera mingi nabo abalabi, ab'eddiini abalabi, ab'ebyobufuzi abalabi, ab'ensikirano abalabi, ab'obuwangwa abalabi, abakulu b'amakampuni abalabi, n'abalala mu biti eby'enjawulo bonna abalabi. Naffe ba Katikkiro ku mulembe gwe yakabana 5 balamba. Oweekitiibwa Joash Mayanja Nkanji, Oweekitiibwa Joseph Mulwanyamuli Ssemwogerere, Oweekitiibwa Daniel Muliika, Oweekitiibwa Emmanuel Sendawula yakuuma entebe ya Katikkiro omwaka mulamba n'okusoba. Oweekitiibwa
John Baptist Walusimbi ate nange kati akuuma Ddamula. Mufumbya Uganda wawereza emyaka 7 awo naffe ba Katikkiro atulabye. Awo nno Kabaka ng'omukulembeze atuukiridde ate nga mumanyirivu ate nga na byakola birabibwa buli wozza amaaso. Kyetuva tugamba nti emyaka gino 7 gya kitiibwa nnyo nnyini ddala. Mu Bayibuli Yeremiya ne Daniel abalanzi obusukkulumu n'ekitiibwa ky'emyaka 7 bakijjayo bulungi. Was the first theme, thanking God for the king's life and for the protection he has accorded him these last 70 years. The Kabaka'S birthdays, this is the second theme, since 2014, are celebrated as we highlight healthy issues that require our attention. The Kabaka'S birthday itself is always organized to fight a common health problem. Kabaka Mutesa Health Center 4 at Mityana was commissioned by Nali Nyakagere in line with that theme. The fourth theme is about agriculture, and we all know that agriculture is the mainstay of the vast majority of the homesteads in Buganda. The Kabaka has severally called upon us to ensure that every household has sufficient food, and the Mwanterimba campaign was started to repopularize coffee growing to fight poverty. Handing over tractors was to reiterate the central role of agriculture in people's lives and to symbolize the need to transition to semi-mechanized and fully mechanized farming methods. 70 is a glorious age. By the time one attains 70 years of age, one has acquired tons of experience. One has interfaced with lots and lots of categories of people. One has accumulated vast wealth of knowledge. Books in the Bible talk about 70 as a glorious age. His Majesty the Kabaka directed me to thank all of you for your constant prayers that have seen him, and on behalf of the Kabaka'S government and of the people of Buganda, I extend our felicitations to our King, His Majesty Ronald Mutebi II, upon attaining the glorious 70 years today. Kabaka Mutebi II stands out in the history of the Kingdom of Buganda, just like two of his predecessors, Kabaka Chimera and Kabaka Daudi Chwa II, for restoring the monarchy or for stabilizing the royal dynasty. We prioritized 4 themes as we marked the royal birthday. Giving thanks to God, the reason we are here, was the first theme. Thanking God for the king's life and for the protection he has accorded him these last 70 years. The Kabaka'S birthdays, this is the second theme, since 2014, are celebrated as we highlight healthy issues that require our attention. The Kabaka'S birthday itself is always organized to fight a common health problem. Kabaka Mutesa Health Center 4 at Mityana was commissioned by Nali Nyakagere in line with that theme. The third theme was about provision of and development of education facilities, which has been on the priority list of Kabaka Mutebi's reign. Indeed, the Kabaka Education Fund and the education institutions that have been set up in different parts of the kingdom speak volumes about the Kabaka's stance on education. A school block at St. Peter's Senior Secondary School, Bombokalule, which was named after Kabaka Ronald Mutebi II, was commissioned by Nalinya Victoria Nkinzi. The fourth theme is about agriculture, and we all know that agriculture is the mainstay of the vast majority of the homesteads in Buganda. The Kabaka has severally called upon us to ensure that every household has sufficient food,
and the Mwanterimba campaign was started to repopularize coffee growing to fight poverty. Handing over tractors was to reiterate the central role of agriculture in people's lives and to symbolize the need to transition to semi-mechanized and fully mechanized farming methods. 70 is a glorious age. By the time one attains 70 years of age, one has acquired tons of experience. One has interfaced with lots and lots of categories of people. One has accumulated vast wealth of knowledge. Books in the Bible talk about 70 as a glorious age. His Majesty the Kabaka directed me to thank all of you for your constant prayers that have seen him through challenging. Appreciate his medical teams here and abroad for their constant care and attention. Our vision is to reposition the kingdom at the helm of social and economic well-being, with all people fully enjoying their freedoms and rights. That vision is attainable if we appreciate our cultural heritage, if we strive to attain a federal system of government, if we protect our lands and kingdom boundaries, if we work hard, and when we remain united. Nebaza olukiiko oluteesiteesi olukuliddewo ekitiibwa Robert Waggwansibirwa.